nze wentukidde okuvayo okukola video ya eno nyinza okulaba nga n'obulamu bwange bwennyini buli matiga kuba webanyidde ddala ffenna tutufumiitiriza era batutwalira wamu nti abo bandowooza nafune bannange mwenna mbabuuza mu ddoboozi limu kituufu nti ffenna tetusobola kufumiitiriza ffenna tuli basirunga bwe batutwala kati nfunyeemu okutya nti obulamu bwange buyinza okuba nga buli matiga ku kintu kino ekinene kyenguba kuba kino ekyayirigale tekimala okuyiika kiba kiyi system yonna kyenkana interest rate eba egenda kukka wansi dollar rate zonna zijja kukka kuba tuba tubajje kabalaza webatambulira mu illegality comfortably netubagamba tuba mwagala okukolera wano sente muzireete muziteke mu main structure ne bannayuganda bonna basobola zifuna bakole ebintu ebigasa eggwanga nga bwe tugamba nti twagala genda mu byabulimi tukole integrated agro processing plant tubeere nga tusobola okukwataganya bano abavubuka kati abasinga obungi mu ggwanga ffenna tukimanyi nti 80% abavubuka be basinga mu Uganda, they are almost close to 80%. Kati abantu abo tubayambe tusobola bayamba nga tuongera value ku byobulimi tuwa value tukola import substitution domestic and tukola ne export n'ebintu byetaaga capital mungi tetulina ngeri gye tugenda bikola nga financial structures and policies are still this week kati gwe musango guno tugoleze agro bank tulabe nti eggwanga Uganda likulaakulana ffenna tukulaakulana ebintu byokkulaakulana kabyantama era kale otuukayo Katonda akuwadde sente naye osigala oliswa n'emirimu olina emmotoka 8 mu lujja osigala ovuga emmotoka emu osula ku nyumba ya eka 11 erimu ebisenge biyitirivu osula mu kisenge kimu ate n'ekisenge tokijjaamu osula ku kitanda kimu n'ekitanda okisulako oludda kati omuntu yenna afumiitiriza agamba nze ng'omuntu Allah alhamdulillah mpadde nekiteesobola okukola amangu okulaba nti bannayuganda bannange bonna okutwaliza ewamu tukulaakulana gwe mulamwa guno era gwe musango ogwo gumulaba muki mu kkooti tebabalimba tebababuzaabuza mwebuuza ekintu kimu hamu waba yaloopa DTB waki bbanka zonna zivudde wammanga okujja ate omulwanisa lwansonga nnyina kyenkutte kinene kya ggwanga ddamba guno gwe musingi gwe tugenda okutandikira okulaba nga tukulaakulanya eggwanga naye nga mudda tulina okutandikira wano mu structures. The gateway is the financial structures, systems and policies. Kintu hamu kyagezaako okulwanira mu musango guno. Hamu takyanoonya bugagga nti anoonya bugagga. Naye ndabye ekintu kyenkutte kinene banga okusivangayo kibagamba kino nekino ekintu kisobola n'okuttisa omuntu. Nime bw'oba naazita kasita mwenna musigadde mukikoze eki mukitegedde embeera yeeyo. Ham alwana for fairness in the financial structures, systems and policies okulaba nti ensi Uganda ekola ki ekulaakulana. Sente zaffe zonna bazitwala ate ne bajja ne batuddiza peanuts in the form of donations. Tetulina kuweebwa omuntu Katonda yamukola nga alina amagulu n'emikono asobola okwategekera amawanga gaffe kati nga Uganda tulina good climate and fertile soils katwegaseeko ne young energetic robust population ng'obikwataganya bino ebintu bisatu tusobola okukola n'ekintu ne tubeera nga tufiidinga ensi competitive ebintu ebikwatagana na agriculture ne structure ziteekwa okuba nga nnuŋŋamu we tutandikira kubeera nga tulina economic independence and independence of the judiciary. This is what these people are trying to compromise. Ne tukwataganya ne wamu tulabe nti omusango guno mwenna mugugoberera n'ebintu wammanga byonna byetukolera banaye bakubira omulanga mukulembeze omutima gwa ggwanga kabeere kalulu manyi kati saawa tuli mu kalulu ne regardless of omuntu gwowagira naye byonna bye babannyonnyola kulembeza omwoyo gw'eggwanga mu kino kyenkola bakino eggwanga lyange Uganda wakati lisigadde wakuba eggwanga ddene okusinga ffe abantu tujja kufa tugwewo ate tulirekewo naye tuleme kufa kuliyita mu buyisi tubeere nga tulina omusingi gutongedde ku ggwanga lyattu Uganda. Katonda atusaasire.